Kati yagula ennyumba ya Nakaso igula $3 million nga deputy speaker nobera n'omusajja gwokukolera passport eri wansi ku nasi notambula nogenda n'okomawo in the same technique and tactical advancement mwali mu kusimbira Pierre oyo Zimba ayagala emmere NRM. She was a dark? No, I am an active politician. SML News Yugi tugafigagadde oli olwaleero oliyotera munnaffe natulaba byonna gy'osize okutugoberera kwaniriza nyuyini ddala pulogulaamu yaffe eno inside out ebiri munda kungulu oba ebiri kungulu munda kyetubalako bulijjo ne General Moses Bigirwa njagala kuddamu kubakakasa nti nakakasizza era okuva leero kagala omusajja yaŋŋamba lw'oliyita General Bigirwa ebitiibwa bye bituufu wendiga subscribe sebo ono ye General Moses Bigirwa sigaseeko kirala civilian general simajero kyenyi nedda General Moses Bigirwa. But this man said, why should you salute you with your full military titles? Are you military? You are not. Anyway, you are not full military titles. You are not. Me am General Bigirwa Moses. Bigirwa. Military civilian. Ebisigadde gomba kubimanyi. Kale. Very good. Ndine General Moses Bigirwa mukwano gwammwe ddala era njagala kugamba wanywe twatudde okwoyamu okubanga ffenna tubadde bize sabbiiti eziwedde Mami Bigirwa yafiirwa brother we, very prominent one. I was told by members of my village obudde bwe bumu nanga tuneefiirwa owange. So we are baziikewe lwakuna wange baazika lwakutaano olwokuna twali mudwaliro ewaabwe Kamuli abalongosa brother wange naafiirayo naye bwe eddwaliro nga nziruse enkali tujje mu ddwaliro lyammwe ery'e Kamuli eddwaliro lyammwe lyennyini ddwadde. The hospital is sick. It needs to be taken to another hospital to cover. Anyway, so what we tuyiseemu natulabaganye Moses Bigirwa ono general wamwe sabbiiti abasooka bonna babadde boogera ekigambo kyeyala okumuddiramu baye batyo kimugamba naye kakimuddiremu sikyabubi. Akasada ka Bigirwa kasada kalogo, akasada kesimba mu mukazi yahoti akalwanisi ye munna mukazi kuti agolole kasada kalogo. Era nitudibetinga nnyo ku family gyava ti abasada beebuyende balogo ino alebati ewaabwe webityo. Kale General Bigirwa ono yomu ku baasooka okulwanyisa Anita Among n'okumwogerera amafuukuule sabbiiti eno bwe baayogera ndowooza byatuukiridde. Kale nange bamu webaga nti mulogo osinza kumuwakanira kubanga ebintu bulijjo bikyuka. Abantu bulijjo mu Uganda bakyusa obuyinza. There's been a lot of handover of power. Naye engeri ekyanita Amungi kikwatiddwamu eriko omulogo. No wonder maama yamukoba ati ondoga zeeno ondoga. Bigirwa tebamugenda ekirabika baluko wano wakati ababiri ne General Nange ensanyusa okusabiriza omwana Simon. Abantu baffe abatulaba mbeebaza okubeerako mu bintu gyaffe eby'enjawulo. Nange mu ngeri y'enjawulo mbeebaza okuntereereza Simon ono. Musajja wa mpaka nnyo, mutyoboozi, kyekikula kye tawa abantu bitiibwa si okumulangira. Bw'oyogerako waali naye webale kumunyambulako okumutereeza mulayi kubanga si babulabe baffe balaba nga ozalawa teeka omuntu gw'ozalawa is a realist kubanga balaba ttoopu. bw'oyinza okugamba nti bo balaba ttoopu ayamu realist tewaliwo kintu kyetaddeko ngalo ne kitabeerawo politikali.
kyesinawo kwakivinga biri nze kufuuka mukulembeza omulonde n'okulaba NRM byo byokka ekisoose kisoboka ekyobulizo kisoboka anti kakati kyokiraba tubuzibu. You are going to become an elected leader. That's possible. Yeah, you can. Naye ekyokulaba NRM eva mu buyinza ng'ekozesezza amaanyi go okuvaawo kyonedda ayinza okuba muyinza under its own circumstances. Anti you're not a political scientist, you're a journalist. And when the free teacher what? Olina atasala sebo mbuziza kubuuza kigambo ekyo oli. Sebo. I am a registered, I'm a graduate teacher. Yes. And registered. What level? Nina degree 7 y'okusomesa okuva Makerere era ndi registered nzikirizibwa okusomesa mu Uganda. Nakola bukozi mputo obutagenda ate ndi munnamawulire ataliwo diguli eyo. Kati nze ndi political scientist ate kati nyongeremu amateeka. Nina diguli 2 mu political science esooka ya street politics nina bachelor nabo okimanyi bulungi kati bibagamba nti kulisaamu kakati nejyongerako neya public administration ensome so neya street ogibala ozoze ebitiibwa kakati ate olwoza jjajja yalikufute jjajja wa street yalikufutta ana nga si wa street ana twaliriweze n'emirala okitegeredde twala ana mu etaano jjajja wa street era kyova olaba buli lwaleeta bano abakulidde ku bbaga abali pampadi abali nekyane tebabisobola tebabisobola era bwe yeggwako ne spitimani munne tolabanga mubuuka mangu mwana ono gwatwala emisinde ennaku zino naye wa street kabisa oyo wa street kabisa kakati okitegedde kakati ogamba nti I have a bachelor's degree in street politics tompakani it's a qualification egwe byoliko ebyacademics ebikola bachelors of arts in street politics or is a science which one is that? kakati abaina qualification ezo tukugamba nti no one is tall enough to see what will happen in your political but toyinza kugamba nti it will never happen NRM okuva mu government oba oyogeza kutamanya because government okugwa you can't even imagine you can't okutulwa kasisi government eyinza okugwa nekyebakanyizza temuli mamu contribution yo byagirawo nze ndi player my friend waile balabade luno olutalo lugenda mu maaso lwasudde abantu bonna balulengera bulengezi fe tululimu waggulu njagala tubeere bamazima Simon obala abali ku lutalo luno mwendi sirimu ate toliriimu kati olubaddemu omukazi eri akayingira ofiisi n'omutanemubala omunyigiriza sikumunyigiriza nemubala okiwulidde naye omanyi abalulengera obulengezi ate nga bala beyita ba big politician nange wali bwe bambwatidde offside ne bakuleka kubanga nze nali nuyingidde nga mumatidde naye embuukira kyankwanzi ngamba mukenyini wali kyankwazibwa nojja lutukola nekugamba ze saabaddeyo naye oyagala kuga nti ze ataabaddeyo nakusinza okulaba nagamba omukulu ng'ebigambo tebivaayo simujega naye nze sikola naye yazanyira muzambi era mubanja era woba osobola okwogera naye mugambe jenobigirwa kunoonya asasule officially munoonya what is a contributing intelligence yange nze nakuwa sebo ekitongole ekyo kya sebo kyankuba bubi nyo nakati ndi mulwadde wa muno kati ku template yange kwenyini
kwatambuliza without consulting me, without even kataseko, you know, kati mbabuuza akola nabani kuzina ensonga. I want to know as a stakeholder. So omunoonya ku nsonga eyo, specifically ku nsonga eno endala tuliwuliziganya. basonga eno oyagala mugamba nti azanyira mu notisizo kubanga manyi kati tubadde wano nga tukola ebintu ng'abalala babikola ki ababibenefitingiramu nga ffe tuli eyo nakyo kituufu ekyanzija mu opposition okitegeera mukola ebintu abalala ne babenefitingikola mu ripooti tulemere tulwanyisa ne baweereza ensimbi abaana baffe baabo tugenda bakolako abaana baffe tugenda bakolako okiwulidde. Oh, okay. So General Moses Bigirwa General wammwe Sebo Museveni yazanyira mu notisi zo. Yali mu notisi zange zennyini. Kyolina ku lupapula kyalina. Kyali mu implementing sa. Naye azanyira azanya byabufuzi handi kakati kamugoli. Fwe mu 2020 mwezi gwa Septemba. Twakola research mu kyalo. Evaluation of years. Ziyali katambuzawo 15 grounds tuziteeka mu document mu November wa 2021 nenkola ki netufuna akaanaawo tugasulayo document batamanyi 1st November tukagisulayo wa IDG kama lwegisulayo wa IDG betigamya IDG kyeyakola okubira nitamu instead of protecting the whistleblower she exposed him. So Anita namanya muwandiseeko yagamba bamutegeeza nti olina petition wano nzibu nnyo nnyo ensonga zonna kati ye ng'akwatagana na Abe Kandiho, CMI, CID. Yes, said Magambo. I don't think Magambo. Oli omukyala yali akyali akulo yali akyali nga bakwata kubanga ku social media twali tubitambuzizaako naye nga tebinafuna nnyo vibe nga bagamba ani akibaddemu Bigirwa yakibaddemu bakutegeera akaana kakuwaayo tekavaayo ate ko tebakakwata kaliyuddawo mwalimu ki kaana ki amanya nedda ssebo tukola bwetu nawe oyagala kweshuminga intelligence yange kumwerere nga jajja Bigirwa ogambe twalimayo akaana okiwulidde kati mbuuza kaana ki anti kugambe kireke nga bweki aita nabo tawayo kaana bakwatamu gwe bategera batya ngaokirimu kakati nga bakola ki nga bakunywa nga banywa nga bakozesa abasajja bo ba Ismail Badogi gomanyi obulungi Ismail Badogi kyeyakola ow'ekigulu si yagaa nti omusabye sente miliyoni yoyo Ismail Badogi nyinza omwerabira sisobola mwerabira yokuba itaano auditor ba parliament kati itaano auditors tekuwulira emisinde be bali ku misinde eyo waba tanafuluma ggwanga alina waali ali ku luberebe lwa omusajja asose beetoola tolina wuddukira kakati Ismail Badogi nga bantwala mu discussion olwo lwenkizuula nti Anite alina presidential ambition kubanga mu conversation yaffe bayisima bangamba nti Bigirwa oyagala okuliwa ekintu oli ku record kati zibino ebyange era zize mbyogera lwakuba kati bivuddeyo nga byamazima kubanga olutalo ziluwanguti oyo w'ekintu Bigirwa tuva ffenna mu east olwo ye president addamu parliament agiina
center zirina, public service agirina, n'ababaka b'abanuupu abalina, nuupu agirina. Oli mu nuupu kyabulabonere muzunga tumalira obudde kiwulidde kakati mweyo embeera ekyamagezi kiri nti you comply bone bona olwana njasigala wekera jja tumala biseera poliisi agirina n'amagye banantyagala ge bagamba nti kati kyagezaako okusimba having network and emerita okiwulidde president amwagala kati olwana ki yazikola president yamwagala center zirina police agirina public service agirina oba is a declaration parliament agirina n'ababa baali kulwanirira era in fact yangamba bagamba nti oba oyagala okakasa byekugamba nti bwelinda kukola baba bali mumbaka wa parliament n'omuntu wanuupu agenda okulwanirira era tewali waliwo ate yajjanga looya wange era ne bamuboola Abdallah Kiwanuka era ye musajja yekka bampa respect akyali muno mwali naye bamala ne bamuggyako obwa shadow minister bwa internal affairs waki n'asigaza ki bwemup ordinary ng'ekimugisaako obwa internal affairs minister kyekyo yajja n'andaba ku CMI. Yes. Anti bano abaana babuloka bali tebalunamba kibuko oyagala okulaba okakasa byekikugamba njagala otulaga omubaka n'abeera naawe wamemba wanuupu ki anaabeera naawe era tewali yajja nkugambye twalwana byaffe okuvaayo nakakasa nti yali teyali azimbye amaanyi ensonga 15 zawewandiisi zaali nsonga ki? Ensonga mwalimu okugula emmotoka eziz'obwa speaker ne deputy bazigula 1.5 naye nga za 500 girwazere musajja muyivu bazigula 1.5 buli mmotoka 1.5 billion yes naye nga za 500 million iyo transaction yemu mwalimu okuteeka sente mu national budget 2021-2022 polo yanyigamu biliyoni zaaka 3 document njiina era yayita abakungu ba minister of finance bakwataganya budget committee ne bamunyigiramu ezize ekyo Museveni yakyogerako n'agati got information oluvannyuma nti mbadde ndowooza nti lugambo naye kati kakasizza kifo okiwulidde ebiliyoni yaga yanyigamu ezize 3 mu national budget kakati natakomaawo kati business committee ezo jukira speaker yalocatinga ki gyolaga yalocatinga business ya committee business muyita bakungu ki mukola mutya bakomishona b'enjindi balidde sente kati emirimu egisinga gifaanagana egyakosase ne paaka okitegeera oluusi gifaanagana naye kakati yalaba nti komiti ki eneekola omulimu ne guvaayo guno nga bwe guli guno kangutwalire bano naguwa abasajja be kati bali ne bagira bwe bati biliyoni 15 eziyingira jukira baprobinga 45 billion oba 50 billion ezali mismanaged magambo leeta sino iyo fayiro neekomaawo gomanyi kye kitegeeza ebyo byewawandiika mu 2021 era singa ntegedde nti ogenda kuyumbusa badde ngenda kuleeterakuko eyaddokiwe kuba kyagirina nadde nsubira kubuuza ddoko kubanga ddebaga nti oli muloko eyo mboozi yabwe basiviriani singa ndi muloko singa siri mu palamenti nali badde nalogadde abantu ne banoona kadaaga mukwano gwa kiki muloko mwenna anti ezo ntalo zaabwe zabakyala zisizirimu nze mbeera mu issues
kubanga entukutiriri proven even in the court okujjako omusango guli gumu oguli based on ndogo gwa Silvertori and others versus Attorney General. Uganda versus Silvertori bamukwatanga mulogo okukyalo gwegweko guli mukweyo line. Otherwise ebyamalogo ffe tubidiscuss tukomye ku CMI bakutute ku CMI kakati era ngenda mu kooti so kandi obakubuuza CMI ekugamba ki kati mba sinatuuka ku CMI mba ndi ku CMI batubadde ku Baddogi Baddogi yakunnyonnyola nti gw'oyiwa ekintu Baddogi agamba oyiwa ekintu tuzimbye ekintu kyala anoonya ssente zikwata kintu oyiwa kintu tuva ffenna mu east ekiseera eastern naye nfune ku president kati nze nebagamba sirina buzibu ku ekyo naye nina kandidate wange yakayimbira ekisaawe olwo ndi kukyagulanyi sirina ngeri gyeŋŋamba nti kati ate muvuddeko kati ntundani anitaamo naye muvuge ekintu bwe munsooka muli nsika omukono nange bwe mbasooka okikwata nange nja basika kasita we are the same generation and we are colleagues jukira balimu FDC nga tuli mu DP we are the same muteesa kubbala wa president tuteze netudiscussing ensonga ez'enjawulo olukiiko ne ngenda okufuluma wabweru ngemuloka banguti eri surrounded by what ekisooka bino tubadde twogera biri recorded badde bandicoded wabweru batukutte mukyala wange bamutadde chini yawulizi omuwala wange saawa 9:30 gwakawungezi gwe buti nno nga bwe buti 9:30 nga zino batuvuze paka Kimuli side headquarters ekimoloka kyange kiri ekifumbi kijjukira omukimakirubaluba kiriko n'ebipande ate ezo wasitwaga ennyo ebipande bya kampeyini mbiremezzaako okuva mu January paka mu November bikyali kakati nga mu dakiika 3 drone yali etuuse bateekako akakutiya ku mutwe banyingiza drone nezijjawo kati twaze Friday, Saturday, Sunday, Monday kati Monday nfuna omugenyi asooka abudala kikwano kati bazija interrogation zabeeranga kunanga ku CMI enaggulu waggulu emini embuya naye nga bamaliriza bakomyawo esyayo ekireka okwebaka ewali kasitowa kabwe batereka byamaguzi byabwe kati yoluka budala ngamba antuukako ku Monday kazira sifaananika ngamba nze nga looyawo mbadde njala kuwulira kivako what is going on, what happened exactly. I want to hear from you. Nangamba naye nga batonaba kuŋŋamba watukoze bubi nnyo bakulikodinze ng'ogende w'omukyala kima ssente motoka yo erabikako ng'ekyama lwalwaitonale kukikomera nembagamba ekyo kyabufere tekiriyo Kanula teyagendayo kati bo kye baakola nze banzigyawo wali ekiguli bafuna amagezi ekiro ekyo bagamba emoloko tugitwale wali tukirikodingirewo tukasuka akatambi nga bavuga emoloko ekiro nebagitwala ewa lwaitonalebo ebanga ewetawo lokalivasi evaawo bakwata akakiriku ako kokka nga bakasuka kagenda vairo omusajja adageze kutempula wuuno omusajja wadde ageze kutempula ate nkubuulira omusajja wadde ageze kutegula miliyoni 10 kakati bo era Katonda naye ngaali ku bantu bavuga kiro jukira zibakwata emisana bakwatira mu saati njeru eriko n'akapande kamukkuwa yali avuga emmotoka ku kikomera kya niti yali mu saati mmyufu
okitegedde era waliku arresting point yaliko timu eyankwata kati ye yavuga ne balikodinga akantu kaabwe ne bakasuka kati kyebayita fabricated evidence kugamba teeka dda musango mulamba mu penal code act section 45 okuyungiriza n'okugattirira n'okufumbirira obujulizi musango ekyo ne bakikola ne bamatiza eggwanga mu ekyo ekiseera nti yabwe okulibino kati bikyanga ku bantu bange abanuupu mu kifo eky'okupepeta amawulire ago baakuba bukubi akasajja waliwo delegation yavue kusogana kyakulanyika okusibika akasajja ako olaba kandi kageze kukima sente ife akasada kabinge n'omumanyi fitina y'okusoga sikimanyize ogiwako obujulizi nsonga inafitira kyobona bakugamba sisobola kupanga bintu by'amaanyi n'abantu baawo kizibuzibu bakeera bukeezi nga nze nkwatiddwa bifo ky'okuteekawo embeera muntu waffe mu mutego bagamba akasada kabinge faya naye kenyini yali alina byawandiise ku Facebook ye ng'abijjayo ali convinced zinadengeze ku kima kye nga luno n'olutalo olwo wuuyo tuvuddeyo ku CMI batuleese mu kibulifu statement bakola statement nnya batuleese mu kooti ogenda okutuuka mu kooti ng'omusango gwakunani computer misuse bakwatira ku mulaga computer misuse nempulira obusungu neŋŋamba emiga egyankubiddwa gyonna computer misuse eyankubiza kuba banoonya bwebaona ekinvunaanisa ne bateekamu akalala is it extortion what nga bekisiga mukatambyako wagenze kutikkula tooke ne batuse omulamuzi kyamasanyu n'atusindika ekitalya tewakayo wekisiga anita yakutusako ekitalya eyo gyenasanga kanyamunyu nga nsula naye asula mukazeekali agange kekaddakaawo gyenasanga kirunda ono yali beirifu nga naye amusiba ali yali kumaddakeeso n'abalala abaali bambulako mu kibuga nga bali eyo beebase okiwulidde nevuga wiikisi 2 netusaba bbeeyi ey'okusuuma nebatukuba akakadde kashibeeyi kakati ebyo byonna byetwayitamu ekisinga okundu nti owekitiibwa General Kainerugaba mu ggwanga yali tiyanyega kiddamu amagye ne gatukuba kibooko ng'alaba naye ng'ekitukubya kiki whistleblowing corruption tendencies misuse of power misuse of public office resources nga byebitukubya teyava mu kibala nejjajja kennyini obasagala ogambe nti tebabimanya sitole yali y'amaanyi mu ggwanga okitegedde yatambula era yabatuukako ate enkola yajjajja gyemmanyi ate enkoko ne bwe yakubira akasimu kubatera nnyo okuba obusimu okufuna clarification kakati nga futuwana nga tuvaayo of course mu kooti tutambula emyaka 2 from 2021 to 2024 omulamuzi n'agoba mata yagigoba beneguwasinze tikutusinze lack of merit, lack of evidence, lack of what yateekamu grounds nyingi nadisimisinga case naye nga nze ekifaananyi kyange kyafa era wano point gyendiko kati sebuganda sebo namaze dde okuinstructinga balooya bafu okureestatinga this matter eddeyo mu kooti nvunaana abantu 3 asooka omugagga Sudiru Lupereeri okitegedde Sudiru yapostinga akatambya nayongerezaako n'ebigambo Sudiru omugagga okitegedde
tumanyi yali ona mulinyumingira zi contract ze z'ebizimbe parliament kweri so mukwano gwali kukola ki Sudiri Lupereri oyo omugobuna Joseph Sabit Joseph Sabit yali munamawulire w'oyo omukulu wange yaleeta ne science oyo ogamba nti let's have this video as a justification that this man was arrested at the residence of Regional One Town. Era yakaposti nasamuwaza n'okusakuwaza kakati owokusafu yali badde Anita Amolo Kingi naye ye teyapostinga ku peegi ye era njagala kulaba abaloya kibagambe ekyenkomerere naye nga bali bababiriko tekiriko wadde okubuuza Sudiri njagala mbuulire wowe nali nkinye sente nze saagala kumanya oba yasinga okugagga mu Uganda nze saagala kumanya ate zedi yawuwe zitiri bijirwa wavuwo kugamba nti bwesinga musudiri obugagga bwe bibiri bwe zitaabe sente kulejja kufa kakati ekyokufa kyo kyogamba ye yasalawo ku mutabanyi we tyafe saibode kyogamba Sudiri yasalawo ku mutabanyi we. There is power which is above human power. So omusango ovunaana kiyagala kukola ki? Defamation, blackmail. The matter is concluded. Can it be reinstated? The matter was concluded. Actually, the ruling here comes in Tugamba. You have a right to sue. Sure. Yes. Now to support. Just in 21 days. Tekubeerako nnaku kati za katambi kange nkalirayingako as an evidence nti wambulaka maili Ngala kutuuka na Sudiri bulungi nnyo alimba biri byogamba mu kufa biki kyogamba lwaki teyestopinga mutabanyi we kutafa amanyi g'omuntu galina wegako naye kumanya abantu abakafaze ne bandekawo nga tubadde nabo mu kikwagowa badde befuula b'amaanyi obaye abafudde politikale fene tusigalawo abafudde politikale abose bangi bafudde okitegedde bangi bafudde kati ze tonyumiza ebyomunaakanye mbungu ayi mugagga so bwova bwe bakusibamu weebatyo olutalo ku sipiika Anita Amolo n'oluvaamu saaluvaamu nakizuula buzuuzi nti eggwanga gavumenti yonna teyironde kulwanyisa buli bwambuzi. General Museveni was not ready to fight corruption, even General Muhoozi. All the entire system. Office ya IGE nga yeetaaga kujjawo bujja. It's a useless office. Kubanga tusobola ku-exposinga abantu baliko netteeka eribagaana okuba-expose. That's why bateekawo Whistleblowers Act. You protect. Yes, we must protect the whistleblower. Kakati nze ngenda kubanja bino wama. Sente zonna ze bali coveringa mu mateeka. Whistleblowers Act empaako 10%. I am the whistleblower. Ekyo kyo beetegeka okukola ki? Okuzuuzumba nange. Sente zonna ze bali coveringa era njagala bazidikire yalinge. We have recovered 30 billion or 50 billion or 100 billion. Mara bawalula bisawo. Ninako 10% eziri official. Sente ziri koina omugabo zibe. Anti iteka bwe ligamba. So you want to tell me, okay, how did you know all this? Wabimanyi otya nti Anita akola bino? How did you know that? She was a dark. No, I am an active politician.
yamwana active politician kati yagula enyumba ye Nakasero yagigula $3 million nga deputy speaker bwetusobola tandikira awo nga tirabona kumala myezi 5 mu office $3 million ekitegedde $11 billion awo Nakasero. So ekyo kyonna kyonna kye batuukako I want my 10%. Muzannyo tewali. So Sudiri anazikuwa oba gavumenti? Kiri kirala nekya Sudiri kirala. Obanja gavumenti okulala Sudiri? Ne Sudiri nyina muwabiranga muntu. Nga muntu. Oba kaposti yakajjayo? Akaki? Kaposti kakyaliyo? Technological era tayinza kajjayo neka. Ate ennaku ze waliwo cloud. Information ebeera mu bire. Ate ogyegaana otya? Eri mu bire. Bire atuukayo. That's why I've told you. Sema yangu general. Era kuddamu okunafuya gwomanyi abantu bajja kuza mulayi mukifuba nakivuddeko ekyokuyita genero era ogambe olina diguli ya street politics ekuza ya science ya arts kubanga dikutuziwa bachelor of arts in bachelor of science in ya political science ati erimu arts mu science yombi art and science. Yes. Street politics? Yes. It's both an art and a science? Yes. And you're sure what you're saying? I am very confident because there are very few who has the political experience from the street, and those who are acting on the academic experience, they are dwarf. Okiwakana mwekyo? Street politics. Munsinza. Kwegamba. Era ba street politician bonna oyinza obempangako. Bazimu. Kati kyekugamba kitegeera. Butukimanyi kyajjuubi yakyusaako akafaananyi ka passport najjawo n'ateekawo akakatambule. Nabiwulira. That is street experience. Tebakisomesa Makerere oba eddala Salaamu gye yali. Nobeera n'omusajja gwokukolera passport eri wansi ku nasi n'otambula n'ogenda n'okomawo. Omuyivu takisobola addamu ebyo you see it's highly risky what naye oli street fighter atambula atambula ate n'ayitawo kuba Katonda akebera mutima kozeseza mutima ki. So did you not Anita tagenda kudda? Exactly. You knew? Yeah, I knew era nzabadde ngaakyogera nebagamba temmala biseera okusinza bwenda bajjajja bwatambula naye tesimbulawo kyensaabala kiri kimu era kyekyo kiyansinzeeko kubanga era nsinzaako experience nti yaleeta mawu ngaakakolokoosi nenda kyogera nawe ate namanyi byakufuze yatuwagika mawu ngaakaki mutamiivu wa kulumbe naye oyo mutamiivu wa kulumbe kiwulidde azze kuleekaana kutegeeza naye nga ina kandetiwo omutuufu era ku lasiti obudde buweddeyo kyobala nakugamba ensonga y'obwa sipiika yabeera determined ng'omupiira gunaatera okuggwa dakiika yaki 89-9 n'alyoka akola ki n'alyoka akiriwawo. Omuntu oyo bweyagala ne kululi eyali kandetiwe ku luli naye musala ensawo naye bamukola ki agenda omutuninga nga waliwo ebitambudde bingi n'akireka nagamba nkiwoowo nti leka ndeti wange simusuula kyava muwa defense amukumire kumpi kubanga ku bantu ababa balaba omukulu every after 2 days minister defense abeeramu ate n'amuwagiiko omwana batambuze bonna bali awo CDF ne minisita bakolagana bulungi bategeeragana ekitegeera era yagenze n'amugamba it is my best minister
ogambo kati ebiriwo kakati mu kiseera kino nze mbadde nga bigambo bannayuganda abatamanyi n'okugatta mpikiziro n'okutafuta ebigambo bya jjajja nga bo balowooza nze ndi wa mutima mubi saagaliza naye nga nze jjajja namulaba siraba bwayongera ani tebwasubiika kati abajegabula ne bagamba kazi alina amaanyi era tambuliddeko dale zonna alina amaanyi yamobilizinga agenda kubribinga ababaka naye mbagamba akaluku bwasubiika kaditaminiingibwa voting kyokyogera wano bagamba omuloozi aliwo era yalowooze ebisigadde kukukola ki naye ate lwaki alonda nayita owa Piero tomanyi lwaki yayise eri ekimuyisa eri kiri kimu omanyi jjajja yasooka n'azimba osaanye otegeere ekintu kyolimu ekya Piero nga kikutegeeze kubanga gyoli muli oyinza okuba tokimanyi ekisooka Piero yayagala gizimba era ali mu gizimba nga bwe yazimba SFC yali azimba SFC yatandikanga community akatona akamugongo naye najjukira historical problems ez'amagye eza Uganda n'agamba okusolovinga that problem nkoze ntya nina okuzimba mu force endala ate esobola okusamulira bali azimba SFC ejjangu egaziwa ng'ekigendero kyayo kiri kimu kumira UPDF to swallow UPDF era bwenyogerera wano UPDF was swallowed by SFC era otunuulira kati operation zizonna mirimu egy'amaanyi giriko akantu biki SFC bebanywa bawumulizayo okuwumuliza SFC yeyina deployment entuufu eziri strategic ekuuma amafuta ekuuma bridge ekitegedde palamenti n'ebigenderako n'abakungu ab'enkizo eggwanga kakati UPDF bagumira era omusirikale bwagenda wali ebomba si edikota ya UPDF bagenda ebombo ng'ava ggulu bali abali kukota gadi nga balipotinga ni waliwo askari era bawulira afande kuna askari mnyeika hapa iko member ya regular force ametoka Gulu for the division tufanye namna gani afande enjawulo weri regular force na SFC kakati in the same technique and tactical advancement mwalimu kusimbira Piero yu agizimba ayagalimire NRM era we positioning obulungi oyinza okubeera ku tiimu ezisobola okuwandiika ebyafaayo bamu kyalina parking ya jjajja era jjajja gemaanyi gamu kubayira nyini masanyalaze era wabagirako amasanyalaze kupa namwe mufuga kyenyeji otegedde ebintu byo bijjamu I'm giving you an analysis, practical analysis. Okiwulidde nti Piero yu erina okugaza kyobola bagaba enamba era tebanaba kutuukako nedda olugaddako era bajja gaziyaamu why the big man wants Piero yu to swallow enane kyovola amawulire ag'amaanyi kati agatambuza gavumenti gafuluma mabega ba Piero newakwadde benaremu gomenti kitegeeza ka ani Honorable Kabanda Muganda okubanga yalina amawulire ga sipiika agafulumye ono agafulumye powerful speaker agayingiza omupya yagalina secretary general NRM tagayina era mu dakiika bbiri n'asamaninga abantu babeereyo ku mukolo gwa incoming speaker era Kabanda najja
ng'omutume ow'enjawulo n'aleetera nagakonfaminga n'asitula n'abantu omanyi bajjena ababadde ku mukolo gwanna gwobosoboso bonna kabanda yabagambye mufunge kaddeko bajjeno nga 14 era ne bafunga endulu neefu bamemba baseeke bonna nga bali awo tebamayi kiddako okitegedde kakati ekyo kitegeeza ki kitegeezangolokisikusomesa kubanga gwe tobimanyi bino byekugamba byebyeke kati bakajjajja yengeri gyali mu kuzanyamu yes so mweyo embeera Piero yo yamaze dda okumira enaali era kinyala okutegeeza kati wenjogere kankuddemu kagambo kano nawe singa wana kakubuuza luli era n'otagala kakuddemu ne kano singa Ssaabawandiisi wa Piero yakuyita ne Ssaabawandiisi w'enaali Protestant yakuyita osooka genda wa kusinza ku biriwo Ssaabawandiisi Honorable Daudi Kabanda Piero yu ne Ssaabawandiisi Right Honorable Tadduomu osooka wa okusinzira ku biriwo obudde bwe bumu kisoboka okubeera nga batembudde kisobokera ddala ati omumunnyonnyo ati kamala omunsi omumunnyonnyo alikwaza alipooteeka ku boodi olaba ofunye obuzibu bonna bakulu naye ono bonna bakulu batya oli owa Piero talina ofiisi ye tesiyangalakalira temanyiddwa naye bweri okitegekatonomugamba olaba ofunye obuzibu. ate buluba That is exactly what I'm trying to explain to you. Ali bw'ogamba ku bonna alinde gulu ngamba sekitale jero ewenale yakikale